Open Media. Obana benino munana wadika kilo ka sukari tekagenda ngo kubuko tebamanyi era tubamanyi tegezo likagala kati bana manya batanga tafika kati Fred ye atwalayo ku bintu yagenda yo bamulaba Yesu mulaba n'abandi no nanyini ajja ono yali master wange nali somo kya mukaaga nakuwasa mugenda munana musako kali yatandika kitati okunkwana ng'osoma kyakumeko kya mukaaga ekyasinga okunnobya ekibanja ekyo kyagamba nti kike kyatunda si kike nze nakijja Kampala kawempe bbira ekibanja kye nga ye yakitunda ono omwanya gyatunda ebiki ettaka ebusoga yena yamalayo nakiri kiyali amudde nti kyange yakikola ki yakitunda kati ate azze waka nekyakusibisa yakitunda okubeera mukaduku. She's very hard working, very good lady. Akati kukyagala alekera okukuba Ebyo alekera kunkuba n'okunyoma okiraba kunyoma we kuli anyoma kiraba kati tubeere bumu oma kyenjagala akume waka etakamba nze sina bweso nze maliza omulimu gwange nfune kagudo twete kange itegeza nkubire batumbya ate omukazi oba nze Fred yansanga nga nkola Fred yansanga nga nkola nanjagala teyakujja waka yanzija waka wali wano badde nali ndi wano mu tawuni mu center naye nga okyali wabbaawo nze nali nanoba nga nkola byange wafuna omusajja nze nina omusajja kali oli mufumbo olina omusajja nze yamuwasa ndi waffe natuula n'enzimba gwowasa Fred yes wewasiza omusajja era ono yagenda okutunda era nga ndi ku kibanja kyekyewaffe nazimba Fred omuvuga ekitegeeza wewasiza omusajja wakoowa kyakula sajja kati madam ekitegeeza kati omusajja nitomwagala ono ye tata w'abaana yewali nga tata waale n'ebintu byankolya kati osobola omwaya ku budde sibuyina omusajja oli tabeera wange ajja kyalumu mu kalwali tokomawo tokomawo nze yampisa bubi kati omujja nga kuwano kati engeri gyemuzisa wano bw'aba atamidde akubira amazzi ku buliri omusajja waki wamuleka mwenyini yangoba bw'okwata omukazi n'omusiba n'omukanyugira ebikunta wabweru era nzenya n'abajulizi ngobera bubezi nga tanfaako nsonyiwa nnyabo nze nkyakwagala n'otudde awo nze njakulabirira buli kimu n'omwesala likyemaye next week oba kanabakalabiza duno ensonga yonna eretedde omusajja okutunda oyo era ndowe nali nga wendi yajja gwe muzeegwe wane wange totuukangawo kati ze tumala kugina emyaka ebiri gy'omulesaawo n'otuuka n'okuwasa omusajja wo nga kitegeeza bino betuyingiza wano wawasa omusajja kitegeeza teweetaaga ono ekyokubiri gwe omulesaawo n'akola byakolaki byayagala byonna ebibaddewo sebo oli musomesa omwenge guno gwonywa neweetaba ne bali abantu abapittu wasoma nabo nemusulayo nemuli embizi nemulya ki wetaaga n'omwenge oguleke essaawa zino obulamu bwo bulina we butagalira ojja kutuukaeyo onywa eccupa oba onywa ebintu nga omukazi si abitadde ate tukwate omukazi embuno yakoze ki yabadde mu bupange obwo tetwagala kuddayo kutunda ate njagala otukolere puroguramu y'abaana bo okusoma kwabwe owulira bwe kyeŋŋamba otunze wano otunze wali yes kale obadde otunda basome naye point eriwo mukazi lwaki munenya yasuulawo amaka ge n'agenda gavumenti eyogera ku myaka ebiri omukazi waba yagenda omukazi obufumbo oba okoze eki bukomyawo ekirungi omukazi yatugambye yafuna omusajja yewasiza n'abeera awalala naye ekyo tekikuwa beetu kutunda bintu